Kadama TV tumanyi nti n'ensi z'Abawarabu balinamu winter balinamu ne summer nga wabeerawo obunyogovu bubeera nga bungi. Obunyogovu buno bw'oba toweesabise bulungi buyinza okuyingira mu mubiri oluusi ne bukosa n'ebitundu by'omubiri ng'amawuggwe n'obeera nga oluusi oyinza okubeera nga tokyassa bulungi okufuna okulumizibwa mu kifuba ng'ekifuba eba kikuluma. Kati Kadamu ono bwe tugenda obbaleetera agamba nti nno yafuna ekizibu kino nti alabika empewo yamuyingira mu mawuggwe. Buli bwe wabeerayo obunnyogovu awulira bubi nnyo 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 ng'ekifuba kijjira omwabika. Naye ate bwe wabeerayo omusana awulira ng'obulamu bwe buteredde. So wano bwe tukubiriza bakadaama bonna nti mu budde bw'obunnyogovu mugezeeko okulaba n'embeera mugenda wabweru mwesabike bulungi oyambale nga empewo tesobola kubeera ng'ekuyitamu kubeera ng'ekosa omubiri gwo. Kuba ekintu kino kiyinza okubeera nga waliwo abagamba nti nze tempisa bubi naye kigenda mpola 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 nga empewo ekuyingira w'ogenda okitegeerera ng'olready yakuyingira dda. So mubeereeko nga musobola okubeera nga mwesabika bulungi nnyo mu budde bw'okunnyogoga then mu musana awo ne bw'obeera ng'oyambala ng'e Uganda. Ate togezaako kubeera gwe kugamba nti nze omubiri gwange teguwulira mpewo. Omubiri ogwo gwe nga gwe obwongo bubeera tebunnalowooza nti buyingiza empewo naye ng'omubiri gwo gwennyini guyingiza empewo. So obunnyogovu obwo mugezeeko okubeera nga mubwewala. Kadaama wano gwe ngenda obbaleetera ye agamba nti kimususseeko era asaba ku magezi akola atya oba waliwo omuntu empewo yali emuyingiddeko n'abeera nga alumizibwa mu kifuba eddagala lye wakozesa Kadaama ono ly'ayagala okubeera nga naye amanya asobole okuvvuunuka ekizibu kino. Halo Nyabuli Kadama TV. Kasiibye ky'amasuubi obulamu kampaki kasiibye nti oli bulungi. Bannaye kojja nze tommanyi naye nze bampita Sira. Ndi eno mu Cissy Bolivia. Nafuna obuzibu empewo yanyingira mu mawuggwe naye ngezezzaako buli ddagala naye bigaana ekifuba kinnumula munda. Omusana bwe gwaka ntereeramu naye enkuba bw'ekola ki oba obudde bwe bunnyogoga nnumizibwa. Kojja mpa ku magezi kinkozesa eddagala ky'okulaba nti ntereera kubanga sinnaba kumalako ki contract yange ntuukire ewaka ate sirinaawo ssente tuoba nkole kino. Badde nsaba ku magezi go kojja nkole ntya ndabye oyamba abantu bangi nange nsaba onnyambeko ndagayo ki kye mba nkozesa nsobole okulaba nti nkakkanya buno obulumi bw'ekifuba. Kuba nali mmanyi oba emirimu gye nkola naye ndabika empewo mu ngeri gy'ebadde nnyingi ennyo ng'ate ebiseera ebisinga mbeera wabweru nkolera wabweru. Kati ate empewo nagenda n'emirako awo ku Canada ne mba nga aweweeramukko omusana ne gwaka ne ntereerera ddala nga sikyawulira bulumi. Naye empewo yagenda n'eddamu nnaku nga 2-3 era obulumi ne butuuka mu bbya. Kati awo nnina ndabika empewo yanyingira ddala okuyingira ekifuba. Nsaba nko ku magezi kojja nkoze ntya